yogera ebigambo nga biva mu mutima gwo nga byakusinza nakutendereza Mukama Katonda olwaleero. Tubyogera Mukama. Paulo yanga nti enjiri tekwansa nsonyi. Musinze nga eddoboozi lyo liwulikika. Kubanga ne bamalayika tebamusinza mu kyama, bamusinza mu lwatu. Naye musinze mu lwatu. Weegatte ku bitonde bimusinza. Eggulu limusinza. Ebbanga limusinza. Kibuyaga baba akunta bamusinza. Kikuŋŋunta amusinza. Amayengo gamusinza. Eggulu biri batuka libalisinza ye. Naawe bwatuka ng'omusinza. Leka eddoboozi liwulikike. Yes! Abavunamira kabaka teboogera mu kyama. Ebigambo ebibakozesa tebabyogera mu kyama, babyogera mu lwatu. Leka naawe owulikike obanga Mukama takukwasa nsonyi. Yogera omugambi nti osaanidde Mukama, osaanidde kabaka, osaanidde Katonda, osaanidde nannyini eggulu, nannyini buyinza, gwe Mukama omutukuvu, kabaka ayaliwo era lwera agenda okuba. Atuyambye paka olwaleero, atulaze ekisa kyo paka olwaleero, atuwaniridde paka olwaleero, ataddeko engule y'ekitiibwa paka olwaleero. Yegwe Katonda waffe, Katonda owa Ibulayimu, owa Isaaka, owa Yakobo, maanyi ga Isirayiri, busobozi bwaffe, ekitiibwa kyaffe. Ani Katonda abula gwe Mukama, ani kabaka abula gwe Taata, ani maanyi gaffe amalira okujjako gwe, ani ssuubi lyaffe okujjako gwe Taata, ekitiibwa kyaffe ekirala kiriwa okujjako gwe. Yegwe Mukama yaliwo era aliwera agenda okubaawo. Amanga gonna ganaavuunamiranga gwe, ensona zinaatenderezanga gwe. Ani Katonda okujjako gwe Mukama, ani atulese paka olwaleero, ani atuleseewo paka olwaleero, ani atukuumye paka olwaleero, ani atugabiridde paka olwaleero, ani atutaasiza paka olwaleero, ani ataddeko engule y'ekitiibwa, ani atutaliza, ani atutaliza, ani atubiseeko Mukama okujjako gwe. Maanyi kyamulala gatuleese, ani Katonda omulala atuwaniridde, ani atugabiridde, ani atuwambaziza omulala, ani atuweereredde abaana, ani atuwadde sikulu fiizi, ani Mukama atali gwe Taata omulala, ani atutaliza COVID bwe yatulumba, ani atutaliza Ebola bwe yatulumba, ani atutaliza mu ntale zaali zigenda okutusinga. Dawudi zaayogerako nti weebale gwe Mukama wamponya mu lutalo lwali lugenda okunsinga. Ani Katonda omulabula gwe, tunaakusinzanga Mukama, tunaagulumizanga Mukama, tunaakusangamu ekitiibwa Mukama. Amanga gonna gavuunamire gwe, ensi zonna zityenga gwe, bakabaka b'ensi bavuunamirenga gwe, abalangira n'abambejja boogerenga nti gwe mukulu, gwe kabaka, gwe kitaabwe, era gwe mukadde waabwe, era gwe mulangira waabwe, era gwe kabaka waabwe. Ngamba gwe Mukama w'abalamuzi, ngamba gwe Mukama w'abakulembeze bonna, ngamba gwe entiisa ya Yakobo, ngamba gwe maanyi ga Isirayiri, empologoma ya Yuda. Osaanidde ssebo, ogulumizibwe Mukama, otenderezebwe ssebo. Obwenge ekitiibwa ennaku zonna ez'obulamu bwaffe Mukama, engalo zaffe zino Mukama zetukuba tuzikubira gwe, tugulumiza gwe, tussa mu gwe ekitiibwa. Osaanidde ssebo, osaanidde kabaka, osaanidde Katonda, osaanidde nannyini eggulu, nannyini buyinza. Ogulumizibwe engero, otendezebwe nga maanyi ga Isirayiri, kitaawo w'abamulekwa, bawa bannamwandu. Yes. Ogulumizibwe Mukama, wakola eby'amaanyi ssebo. Tenderezebwe Mukama, wakoze eby'ekisa. Ogulumizibwe Mukama, wakola eby'amaanyi ssebo. Tenderezebwe Mukama, wakoze eby'ekisa. Ogulumizibwe Mukama, wakola eby'amaanyi ssebo. Tenderezebwe Mukama, wakoze eby'ekisa. Dawe yimba, wakola eby'amaanyi ssebo. Tenderezebwe Mukama, wakoze eby'ekisa. Nawe yimba, emikono nga gyeri waggulu. Tenderezebwe Mukama,
wakoze ebyekisa kale bambye kolemesibwe Mukama wakola ebyamaanyi ssebo tenderezebwe Mukama wakoze ebyekisa kale Mukama kolemesibwe Mukama emikono waggulu wakola ebyamaanyi ssebo tenderezebwe Mukama wakoze ebyekisa kale wuba tenderezebwe Mukama mu order wakola ebyamaanyi ssebo tenderezebwe Mukama wakoze ebyekisa kati wulira okikoze bulungi naye osobola okukikola okusingako awo mu linnya lya Yesu osobola okukikola bulungi okusingako awo katonda wa order era ayagala nnyo order era ekimu ku bigenda okwewunyisa bw'olituuka mu ggulu wangi ye order gy'olisanga mu ggulu buli kintu kijja kuba kikolebwa mu order abayimbi b'omu ggulu bayimbira mu order bwe bagamba bwe bawubanga baddangulu baba baddangulu bwe baddemmanga babeera baddemmanga Mukama waffe yeebazibwe buli kyetukola tujja kikola mu order nga tuli eri kati eggulu tulina kulitandikirako wano okulipracticinga wano we tulitandikirako bayibuli kyeva egamba nti byoyagala bikolebwe mu nsi nga bwe bikolebwawa buli kyomanyi nga mu ggulu kirikolebwa kikolere wano ku nsi ate bwe okikola kikole nga bwe bakikolera mu ggulu beera odale ng'oli mu nnyumba ya Mukama kasesa abeera nga yakumusinza omutima gwe tegweteeka kutunulanga ku kkono yadde ku ddyo toteekwa kulowooza kirala kyonna akadde we kaba ka Mukama kaba kaani ka Mukama omuweera ddala nga omutima gwo gwonna n'ebirowoozo bye byonna lwagenda okussaamu ekitiibwa saddaakayo ey'okumusinza amen oba mikono waggulu kolera mboti kale yimba kolemesibwe Mukama akola ebyamaanyi ssebo tenderezebwe Mukama wakoze ebyekisa kale yimba kolemesibwe Mukama wakola ebyamaanyi ssebo tenderezebwe Mukama wakoze ebyekisa nawe yimba kolemesibwe Mukama wakola ebyamaanyi ssebo tenderezebwe Mukama wakoze ebyekisa naye kolona kolemesibwe Mukama wakola ebyamaanyi ssebo tenderezebwe Mukama wakoze ebyekisa nawe huba kolemesibwe Mukama wakola ebyamaanyi ssebo tenderezebwe Mukama wakoze ebyekisa nawe yimba kolemesibwe Mukama wakola ebyamaanyi ssebo tenderezebwe Mukama wakoze ebyekisa kolemesibwe Mukama wakola ebyamaanyi ssebo tenderezebwe Mukama wakoze ebyekisa wakola ebyamaanyi ssebo tenderezebwe Mukama wakoze ebyekisa Hallelujah. Gambira neighbor akulinaanye nti kati awo ne bw'otuulako
ate tomuganya na kuwummula yadde okubugumya akatebe ako. Mugambe nti nsanyusa okulaba owooluganda. Mukama nga yeebazibwa owooluganda. Mukama yeebazibwa olw'okulokokaako. Kamaffe yeebazibwe. Akati olyoka omumbuulize nti ye abaffe gwani. Akuyiirewo data. Mugenjiiraawo data gwani. Bw'amalanga naawe bw'amala okwogera nga naawe muwa data gwani. Owaawa. Agambye waawa. Mubuuze nti oli mulokole toli mulokole. Yongera omubuuze ekibuuzo ekikulu ennyo. Mubuuze nti oli mufumbo oba toli mufumbo. Naawe otegeere w'oyimiridde bw'oba waakutegeera. Kamanfe yeebazibwe. Amaze okubulira gy'abeera ate gy'akolera. Mugenyi waayo okolera wa? Kubanga abalokole tukkiririza mu kukola, ate twagala nnyo abalokole abakola, ate twagala buli mulokole abeere ng'aliko gy'akolera. Kati yongera omubuuze nti okolera wa kozi ogambye okolera wa? Tetwagala binombo mu Kampala muno. Mugambe nti mu Kampala muno okoleramu ddala ki? Mmwe mukola ki? Mubuuze nti mmwe mukola biki? Tetwagala byakufera mu Kampala muno. Mu Kampala muno oli oxygen nti gwe oli buli wantu. Mu Kampala muno okoleramu ki? Kikubewo tomanya ebyo by'otunda byandibanga ate oyo bulaza byasuubula. Ebyaddala oba ebyo by'osuubuza yandibanga oyo ate sisita ate ye byagulira ddala. N'olwekyo bimugamba abiwulire. Yandikubeerera kasitoomawo enkya oba ayinza okuzigirira ababigula. Kamaffe yeebazibwe. Nsanyuse mwenna okubalaba mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo. Mukama yeebale abaleese nga bajja okumpi n'ewala. Mwebale okwagala Mukama. Mwebale okwagala ekkanisa yammwe. Weebale okubeera memba wa Christianity Focus Center. Mukama akikubalire ng'ennaku zonna. Era omukisa gwe yateeka mu nnyumba muno gukugoberere ng'ennaku zonna ez'obulamu bwo. Gukutambulirengako mu linnya lya Yesu. Feva ya Katonda ebeere nga kuggwe. Obulungi bwa Mukama bukwerekere ng'ennaku zonna. Mazima oshayiningire mu bulokozi. Oshayininga oleme kufuba. Katonda akolenga ebikulu mu bulamu bwo mu linnya lya Yesu. Gwazza ogusooka naawe nkwanirizaamu nange ak'ensuso. Weebale okujja. Erinnya lya Mukama lyebazibwe. Nsanyuse nnyo okubalaba. Mukama agulumizibwe. Abamazizaako ewiiki yonna nga muli bawanguzi n'okukirawo. Tuli mwaka mpya. Nkwegayiridde vaayo mu mwaka omukadde mu linnya lya Yesu. Vaayo mu mukadde. Ngambira neba nti vaayo mu mukadde ojje wano mupya. Abantu abakyali mu mwaka omukadde tebabula. Obalabira ku ki? Omulaba nga akaaba naye ng'ebimukaabya ate byaliwo mwaka mukadde. Kyokka nga bye bimukaabya. Omusiŋŋaana yeeraliikirira naye ng'ebimweraliikiriza bya mwaka guwedde ate nga tuli mu mulala. Omusiŋŋaana nga munyiivu naye ng'ebyamunyiiza byaliwo mwaka mukadde ate nga tuli mu mwaka mpya. Awo n'olyoka otegeera nti ono w'oluganda ye teyajja, yasigalayo. Buuza naye bwe yakulinaanya nti ebikweraliikiriza byabaawo ddi. Si kulimba oyo gw'olaba baamuyiwa mwaka guwedde. Si guno tewali yamuyiye no. Baamuyiwa guwedde. Era stress yonna gy'ayina si yaguno omwaka yaguli oguwedde. Kati ekyandeese wano olwaleero kubagoba mu mwaka mukadde mbayingiza omupya. Ani awulira ngambeko nti amiina. Genda nange mu Bayibuli yo
Samwiri ekisooka 16 olusooka. Samwiri ekisooka 16 olusooka. Lugamba, now the Lord said to Samuel. Now the Lord said to Samuel. Mwemwe n'abatamanyi Samwiri yali nabbi. Nabbi oyo ekitabo ekyo ate naye akiwandiika. Nabbi oyo yali mwana wa mukazi yasooka okubeera omugumba. Era ng'ali mu ddya mwalimu ne mukazi mwene gwe bayitanga Penina. Ayamukijjanya ebitayogerekeka ng'amulangira obugumba buli lunaku olukya. Omukazi oyo n'agenda mu maaso ga Mukama n'akaabirira Mukama. Mukama ono Katonda awulire Saara. Katonda oyo amala n'awulira. Katonda oyo gw'osaba n'abeera ng'ataawulidde naye era bw'amala n'akola atya n'awulira. Katonda oyo agumiikiriza ne basooka bakuvumaavuma n'okusiwuka n'osiwuka ne bajerega ne boogera buli kye baagala okwogera ne bakuteeka ku WhatsApp ne bakuteeka ku social media ne bakufuula emboozi mu lumbe n'ekumbaga. Katonda oyo amale okulaba nga bamaze okuvuma obulungi n'akuggyako ekiswalo kyo. N'akuggyako ki? Katonda oyo abagumiikiriza ne bamala okwogera byonna bye boogera. Bwe babimala n'ababuuza, mumaze mutandikeko. Mumaze okwogera mutandikeko. N'akutandikako. Ezo z'engalo z'olina olwaleero gwe zewaze nazo. Anaatera okutandikako mu linnya lya Yesu. Abadde akyagumiikiriza bugumiikiriza aboogera bakole batya? Ne bye baagala okwogera bwe bimala okuggwaayo ababuuze, mumaze? Nti ye. N'akutandikako. N'akuteekerateekera emmeeza mu maaso g'abalabe bo nga nabo bazze. Wangi emmeeza n'agitegeka wa? Si kameeza meeza, high table. Ng'ate ggwe oli eno waggulu nga bwe bali eri wansi. Somebody say high table. Katonda ategeka high table. N'akutuusa waggulu nga gwe guest of honor. Ng'oliko ne bakalabalaba. Ekyewuunyisa kye kino ng'abali mu audience mwe muli abaali bakwagala n'abaali batakwagala nga bonna weebali. Nga bwe batuuka okkuba engalo bonna bakuba. Abakwagala n'abatakwagala nga bonna bakola batya? Nga bwe batuuka okuseka bonna baseka. Abakwagala n'abatakwagala. Kega n'atakwagala ng'agiramu bw'ati. Naye ng'era asinise kale waakiri. Hallelujah. Katonda oyo kaana gwe yayita, kaana gwe yakoowoola n'amuga Mukama, ennaku yange ng'esusse, ebivumu byange nga biyitiridde, nembirya ku breakfast, ku lunch ne ku supper, ekiswalo kyange nga kibunye evumbe, ekyalo kyonna ne kiwulira, buli muntu yenna ebinkwatako abimanyi. Kaana teyagenda mu ssabo, kaana teyagenda wa kabaka Ganda, kaana teyagenda walala, yajja ku kyoto kya Mukama mu nnyumba ya Mukama. Mwana wa Mukama togendanga walala, tokkirizanga Setaani kutwala kitiibwa kya Mukama. Bw'obanga olina ky'osaba jangunga mu nnyumba ya Mukama owoze ensonga yo. Nze kyemmanyi ku Katonda, ayinza okufaanana ng'atawulidde olwaleero naye enkya agenda kuwulira. Ayinza okufaanana ng'aluddewo naye talirwa alikikola ate mu kiseera w'osingira ddala okukyetaaga. Ani awulira ngambeko nti amiina? Kaana Mukama n'amuwa si mwana bwana, n'amuwa nabbi. Towulidde kye njogedde? Towulidde? Oli ayamuvumanga yali yazaala baana. Yali yazaala ki? Baana.
abaana buli muntu asobola bazaala yali yazaala abaana naye wallahi ya Mungu ne bwe nkuwa omutwala essaawa eno bw'oba omanyi abaana peni na be yazaala jangu ono n'omutwala mu baana be yazaala bali abamuvumyanga munne n'amuvumanga n'amujereganga n'amukoona engolo n'amukola buli kantu yazaala baana yana bali awo nkusabira Mukama Katonda oleme kuzaala baana yana tegagula omukono ge nti ayi Mukama Katonda abaana bange baleme kubeera baana yana babeere ba nsonga omulembe gwabwe gubategeere amanya gaabwe gawulikike eddoboozi lyabwe liwulikike nga bwe boogera ensi ewulira mu linnya erya Yesu amina. Lwaki walizadde baana yana? Kaana yazaala omwana ogwo gwe yasookerako oyo Samweri nakati kyekitabo ky'obikkodde yazaala muwandiisi wa bitabo okumanya omwana oli yajjira mu jjiya n'ekitabo mwali ate yakiwandiika n'ekitabo mwakola atya omwana yawandiika n'ebyaliwo nga taliiwo ebyaddala essula esooka Samwiri yagiwandiika ate teyaliiwo essula ey'okubiri yagiwandiika eyokusatu yagiwandiika bamuzaalira eyo banga muyakomeka bamuzaalira muyakomeka si yakusatu yakuna naye naziri n'okubonaabona kwa nnyina yakuwandiikako tebawulidde n'okubonaabona kwa nnyina kwonna n'amaziga nnyina ge yakaaba yagawandiika. Nkusabira Mukama Katonda akumpeereyo omwana agenda okutumbula owulikike mu linnya lya Yesu. Wali awulira? Ngambye nkusabira Mukama Katonda wadde olinga atamanyiddwa wadde Uganda eringa etakumanyi olinga atategerekeka tebamanyi na gy'osula n'amannya go tebagamanyi Katonda akumpeera omwana alikuleeta mu mawulire mu linnya lya Yesu. Gamba nti ekyo kyange. Wanji kisoboka ani yali amanyi mama wa Museveni nga tanafuuka president ani yamanyako n'amanya ge naye olowooza bwe yamala okufuuka Museveni bwe yamala okufuuka olowooza amanya ga maama we gaali gakyamannyo nnyo buli munnamawulire yabanga ayagala kumuwandikako bakola zino puroguramu eza gyenvudde bona nga banoonya ye tubuulire kati omwana oyo wamuzaala otya kati watandika otya yakuluma atya wamuzaalira mu ddwaliro lyawa nga byonna baagala obimanya Katonda agenda kuteeka mu mbeera nga n'ebyafaayo byo waliwo abaagala okubimanya. Kitwale obira byakusaaga omwana asobola okuziikula ensi gye yakuziika. Katonda taggwayo, gamba taggwayo. Katonda takola atya? Ofaanana ng'ayasaanawo, ofaanana ng'atali ddangulu, ofaanana ng'ensi gwe yaziika. Katonda asobola okukozesa ejjinja limu n'akuziikula gye baakuziika, n'akuziikula ensi gye yakuziika. Kaana ani alitegedde sitoole ye? Ani aligitegedde singa Samwiri teyajja? Tegagula omukono gendi sinnaggwa nkyajja nkyalumba opportunity zikyaliwo nnyingi ebindeeta bikyali bingi setaani tonnanziika nkyali kungulu nkyalumba nindirira ojja kundaba mu linnya erya Yesu. Wanji omanyi olina wootuuka neweetunuulira mu ndabirwamu n'olabanga ayaggwa nebabuuza abaasoma nga gwe toliiyo, abalina empapula nga gwe tolina,
abayina ebbaluwa nga goyina z'Abaroma Baruumi ezaala Basaalongo Ntale n'Abefeso ng'olinga ayaggwa ng'olinga ayakola atya ng'olinga ayaggwa ensinga eringa gwe yaziika ng'owaliwo byolabira ddala ng'ebyo byo n'okuyitako byakola bitya byakuyitako. No wonder ne passport toyina kuba tokkiriza nti olina ne gy'olitambula. Buuza ne bakulina ndi passport ye eri namba mmeka. Omanyi lwaki tayina? Era abulako kubuuza abuzeeko kubuuza ndi nga njifuna eyaki mbadde ngenda kulagawa. Takkiriza nti alina ne gy'aliraga ate n'ensonga ze azirina kubanga amanyidde ddala bulungi nga kwembase boogerayo oluzungu ate nalwo talumanyi. Kati ajja nabuuza nagandi bwe naatuuka ali kwadirisa kw'omuzungu agaba visa kati najjambulizaawo ekibuuzo where do you want to go kati nga muddamu ntya ko ye nti ebintu bya passport tebinyononera ssente zange ndaba n'okulaga sina gye ndikola ntya sina gye ndiraga. Ekyo yakita yakyesonyiwa. Waliwo bye yeesonyiwa. Waliwo ebitundu gy'atalamuza poloti gwolaba oyo talamuzaayo haga ndiba nzijjawo ezo. Gwoba olowooza nti nnimba mubuuze mumbulize mutunuli omubuuze nti wali ogenzeko mu bondi y'emmotoka gye batunda mmotoka wali olinnyeko mu bondi? Asese naye nga omanyi lwaki asese? Ajula okubuuza nti siina ze ndya nga namuzambwa. Talaba kimutwala mu bondi awulira bulizi mbu waliyo ekintu kye bayita bondi abuuza oba kyekyakola kitya oba era bondi ya ngeri kyeyo. Bameka bakkiriza nga olunaku lumu ogenda kuvuga emmotoka? Ogenda kuvuga emmotoka? Egula mmeka? Motoka egula ssente mmeka? Gy'oyagala egula mmeka? Olina information eyo? Wali ogiramuzizaako? Katonda singa abadde wagikuwa obadde ayagala akuwa ssente mmeka? Awo ewali obuzibu awo. Akabonero akalaga nti tonnakkiriza nti ogenda givuga n'ebbeeyi yaayo togimanyi, n'ekika ky'emmotoka gy'oyagala togimanyi. Manyi lwaki okyali bwotyo? Kubanga eno mu bwongo omulabe akunyigiriza nnyo n'atuuka okusuza ebintu ebimu n'atuuka obikulekesa. Nsaba Mukama akuzeemu amaanyi mu linnya lya Yesu. Waliwo omulabe lwanyigiriza ne kisukka. Landiroodi ng'akubanja emyezi ena tolaba ngeri gy'olamuza poloti. Kuba ne sitaani abaakubuuza ng'ogiramuza nti kati ez'omuzigo zikulemye ate kati poloti gy'olamuza. Sitaani bw'atyo bw'alizoninga bw'atyo bw'akola atya? Sikyabawulira. Bw'atyo bw'akola atya? Setaani alizoninga bw'atyo. Takkiriza nti Katonda ye Katonda abuusa amadaala, n'akubuusa amadaala nga n'agamu totegedde engeri gy'ogabuuse n'akuteeka wali. Ani awulira ngambeko nti amiina? Abuusa ki? Siwulira. Katonda abuusa ki? Edde nnyo wano namuyita the Lord of a shortcut. Yatuuka ku kidiba. Yesu yatuuka ku kidiba ng'abantu bonna abali ku kidiba okuwona olina ggwa mu mazzi mu kidiba kya Silowamu olyoke owone, kuba malayika yajjanga n'atabulamu nga bw'oba onoowona prosidi eri nti olina kufuba nnyo n'oba nga gw'osose mu kidiba n'oba nga olwo olina okuwona. Kyobulaba Yesu yatuukawo n'abuuza omusajja yali yagalamira ali awo agalamidde, n'amubuuza naye oyagala okuba omulamu? N'aga nti obuzibu bwokka bwennyina, obuzibu bwennyina, sirina muntu ansuula mu kidiba. Sirina ki? Yamanyi nti okuwona kwe kwekuusa kwe kidiba. Alina kuwonerawa? Malayika alina kujja n'atabula mu ki? Ono n'ayavula n'aba nga yasoseyo n'aba nga yawonye. Yesu n'amugamba nti kati ekindeese wano era nze ayogera naawe
nze mbadde ntumanga malayika abadde aleetanga amaanyi n'agatabula mu kidiba kati atuma malayika gw'oyogera naye ekidiba tokyetaaga weetika ekitanda ky'otambula ogende okuba ngalo osiisirizanga ogenda kwewuunya olunaku Yesu lwali kutwala gy'otajja nga n'ebisaanyizo ebikututteyo tolina nenge badde shortcut olunaku Yesu lwali kufuula ekintu nga n'ebisaanyizo byakyo tobirina n'engeri gy'olituukayo naawe toligimanya n'abalabe bo bali kutunulira ng'otuddeyo ne bagamba kano kagenzeeyo katya bannaawe kano katuuse kati awo ng'ate waliwo n'abakulinako bwino gamba nti bwino omanyi abalina bwino boogera abalina bwino wo kale boogera beefuula abakumanya ennyo oli anyuma eno kwemagamba nti yasoma naawe ekyakatebe wakoma mu kyakuna n'akomba nekutaka n'alayira naga nti ebyanalowooza mbimanyi twali ffenna yakoma mu kyakuna kuba kitaawe ne nnyina yafiira awo teyaddayo mpozi yagattako kironde yasoma ekironde n'amala omugigi awo n'atandika okutunda amenvu ne kasooli omwoki ebyoyo mbimanyi waliwo abeefuula abakumanyi katonda ali basamaliriza olunaku lumu ng'otuddewo tateka kutuula gwe omuwala gwe bayita Eseza gamba nti Eseza yali refugee ate nga orphan byogere mbiwulire ebiri emu refugee ate ebyo binene nga bibanga byombi biri ku ggwe refugee munoonyi wa bubudamu number 2 orphan awangala na ankowe ate ne ankowe refugee no status ankowe mulodokai naye kisaati talina mulimo talina status mu ggwanga omwo awangalira ku geti awo akasibira ate te bayibuli tegambako ndi yalinawo omulimu yali mukwano gw'abasirikale ababeranga ku geti bwe bagula kasooli nagamba mwana nge menyeraako bwe bagula soda naga nti ndekeramu kasoda ako tokamalamu bwe bagula kabalaga naga nti onkunyuulirako mulodokayi ng'ali awo wakabaliza ate nga kwegamba oyo bw'abanga ye taatawo ekiba kyakukeera kiba kyakukeera nnyo kegamba ali bw'atyo nga ye taatawo refugee oli refugee ate orphani ate n'omuntu gw'owangaala naye talina status talina bw'ayimiridde waali awo wangerigeri mukama yebazi si kyabawulira mukama yebazi ekyobugagga kyokka mulodokayi kye yayina mukama ebintu byonna bibanga biganye waakiri obeeranga ne mukama gambako nti amiina Eseza naye bw'atyo yayina mukama ng'ebirala byonna talina kyayina nga ye mukama yekka gw'ayina ebirala byonna bw'obanga tobirina ebisaanyizo byonna abantu bye beetaaga bw'obanga tobirina waakiri funa mukama obeere naye mukama agenda kukompasetinga beeranga naani empapulo banga zaagaana waakiri beera ne mukama abazadde oba tobalina kale waakiri beera ne mukama emikwano oba togirina kale beera ne mukama Eseza yalina ekyobugagga kimu kyokka mukama ne taata we kisaati taata we w'engerigeri ogwennyonnyodde ng'onoonya ne gye kitandikira orphan ate refugee engeri gyafuuka first lady mu ggwanga first lady omuntu yena yalirowooza ndi waakiri yali badde afuna obwa maid awo omanya nti promotion yazze orphan refugee maid tekibawala
Orphan maid wanji bwafuna blaza ina boda boda ye namuwasa mulabanga ekyo kwatagana. Orphan maid bwafuna omuzigo katwe ekinyolo omanya ni mukama alese promotion mukama aba atambudde wali abampulira. Orphan maid kugamba orphan refugee naye Katonda ono alina shortcut. Katonda ono gwe twakkiriza bannange abuusa amadaala olunaku lwakya nga orphan refugee wanji balangiridde nti ye first lady mu ggwanga nga yina abakyala. Yani towulirizanga setaani ng'akujjukizanga embeerayo n'ebisaanyizo byo ne bw'otalina ky'oli n'ebyafaayo byo ne gye wakulira amanyi okujja n'akujjukizaayo engeri gye wakulira manya mu nnyumba manya yali yasanja manya ekitanda nga kyakkomerera n'agamba tomanyi bwewenkana lwaki teweebalaamu lwaki totegera ennaku yo togimanyi lwaki weeyisaawo n'akujjukiza ennyumba y'ettaka gye mwalimu nga mwebaka ku ttaka era n'akujjukiza bwe wasula eyeyeyeyeyo ebikunta webikka ekikunta ani akimanyi kandaba mukono gw'abantu amanyi ebikunta bana bakulire muyenga tebabimanyi oyo nemba yakulira muyenga tamanyi bikunta oyo gwolaba oyo mwana we muyenga muveeko baana b'ekkololo ekikunta yakirabako ekikunta zesuuka ez'embugo essuuka zaki embugo ani amanyi olubugo kati bagenda bategeera mpola mpola olubugo eri ewaffe ebuddu mwe baziika abafu naye n'abantu abatayimiridde bulungi ewaka bazeebikanga suuka era balukubika n'obeera mulinga olinga omulambo era ng'olinga mulambo paka ku makya gw'okwawukana n'omulambo nga bukedde bumala kukya kubanga gye emirambo tegisituka naye gw'osituka n'ovaamu ne baga nti omulambo guyimiridde gugenze. To make the matters worse ga nti abamu kuffe tetwakoma ku kuzeebikka bwebisi naye walwebikka nga jjukira teruyozebwa tebalwoza olubugo tebalwoza olwo lugezigezi lwammwe lwene wammwe Kampala okwoza nga amasuuka ffe twebikka nga mbugo naye nga tolwoza ate balwoza olubugo tebalwoza ate ng'oyinza okulufukirafukira nyoba nga tolina oddwanika mu lujja enjoza y'olubugo oba walufukidde oba tewalufukidde kulwanika wa mu lujja bw'oba tolwanise omanya ekinaakubaako ekiro terujja koma kukuunya naye nga n'okunyogoga lunnyogoga kati okumanya ate ffe twali bubi nga olwebikka ne lutuuka ekiseera nga lwakaddiwa ne luyulikayulika naye ng'ate era okyalutetenkanya naye nga lwayulika tolutwale ku kyalaani terutungibwa tebalutunga otuuka ekiseera ng'oli muli olinga ensolo eri mu lutuula ng'olinga ensolo enkwate lwa biwerowero lwa biwuziwuzi lwayuli naye nga oli muli nga balina kuyita bwesemaga nti okyalimu noga mwendi bwe lutuukaawo lukuyigiriza obugumiikiriza n'obwegendereza kubanga tewali akuyita naga nti yanguwa wano waliwo ekyetaagisa n'owamatuka towamatuka luyinza okutega n'ogwa bw'oba ozuukuka olina okusikamu okugulu mwe kwayingidde n'ojjayo omukono gye gwagenze n'omanya nti oluvuddemu bulungi n'olyoka oyimirira nga gyentomaani n'ofuluma n'emukulu w'ebika lwakutegeeragana nalwo era gw'omanyi buli kintu buli kantu wekadda kati ate oluusi tebyakomangaawo oluusi nga n'essaati nayo bwetyo yakutegeeragana nayo yayulika ne yeekolamu bunankanankani buwerowero bw'oba ojambala gw'omanye wayita omukono saati yakutegeeragana nayo ate n'olubugo nalwo olina okutegeeragana nalwo gamba neiba kuni nti eyo waliyokko bwe watyo mubuuze nti eyo waliyokko omulaba bwali mu kwewuunya tabeerangako eyo kati ffe abamu kufa ayimiridde mu maaso go ayogera naawe ffe eyo gye twayitira
Mukama agulumizibwe. Naye ebyo tebyalemesa Mukama Katonda kutufuula kyatufudde olwaleero. Byoyitamu olwaleero tebigenda kulemesa Katonda kufuula kyayagala kukufuula. Obwa refugee n'obwa ofani tebwalemesa Mukama kufuula Eseza Queen, first lady of the land. Yoli ogambeko nti amina? Yusuf is another good example. He was almost also a refugee, no, not even a refugee, a slave. Kubanga atezo status za njawulo. Ye bamutwala nga bamutwalidde mu njegere okuva mu ggwanga ly'ewaabwe ne bamutwala mu ggwanga eddala Egypt. Bamutwalira mu njegere ng'asuubuddwa. Bamusuubudde, waliwo yamuteekamu kaasi n'amusuubula. N'amutuusa mu Owino. Yamutuusa mu Owino w'e Egypt. Wangi n'amuguza abasuubuzi abasuubula abaddu. Atundibwa, gamba nti ali mu kutundibwa. Gwe wali obaddeko ng'olaba abantu bawanyisa ssente naye nga bali mu ggula ggwe. Wali obaddeko nga abantu bali mu kwesasula naye nga commodity gye baguze yeggwe. Ye byonna yabiraba. Yabirabira ye waabwe mu nsi yaabwe nga Baganda bamuliddemu olukwe bamutunda cash ng'abalaba. Ne bamutwalira mu lijegere mu ggwanga eddala. Ne bamutuusa ne bamutunda mu ggwanga ly'e Misiri mu katale mu section etunda abaddu. Oli n'alamula ng'alinga agula ekirala naye ng'agula Yusufu. Ne bamusasula. Potifali naye najja n'asasula. Can you imagine abantu bonna nga basasula nga gogo basasula naye nga woli awo olinga talina right yonna, olinga tali human being naye nga woli awo. N'ayitamu byonna byayitamu bye saagala kuddamu. Akoze wa Potifali nga house boy. Ate avuddeyo embeera etabuse basudde mu kkomera. Kati prisoner mu kkomera for some good years. Naye nkubuulire ebyo byonna nga bw'obiwulidde tebyalemesa Katonda kumufuula Katikkiro. Ngambira neighbor nti ebikuliko byonna tebigenda kulemesa kufuuka Katonda kye yakutegekera okufuuka. Byoyitamu byonna. Ngambye ntya byoyitamu byonna. Oba tayagala mugamba weegambe, gamba ndi byempitamu byonna. Kati mugambe ndi byonna byommanyiiko, mugambe ndi byonna byommanyiiko. Amasitole gonna gommanyiiko. Tegagenda kunnemesa kufuuka Katonda kye yanteekera okufuuka. Yimirira okubera Yesu engalo nga z'amaanyi. Yimirira okubera Yesu engalo. Tulako nzizeeyo ku Samwiri ne mutabani we Kaana ne mutabani we Samwiri. Kaana n'azaala omwana nga yamubbulula, omwana nga yawandika sitoole ye, omwana bamuyita Samwiri. Omwana n'afuuka nabbi, gamba nabbi. Omwana naye yafuuka nabbi n'abanga mu byafaayo bya Isirayiri yasookedde ddala okufuka amafuta ku kabaka wa Isirayiri. Asookedde ddala mu byafaayo bya Isirayiri. Omwana gwe bayita ani? Samwiri. Kati mbuulira bw'obanga gwe Kaana nga gwe wazaala omwana ng'omwana ye chief justice alayiza president, gwe ku mukolo ogwo olowooza obeera otuddewa? Wangi twogere amazima ne bw'oba toyina mpapula obeera otuddewa? Maama w'omulamuzi, maama wa chief justice atuulawa? Waliwo ayinza okuleetako olugezigezi mbu kubanga tewasoma, mbu kubanga wava Namutamba, manya Kabwohe, manya wa, ebyo biba bikyakola. Bagamba bugaleke maama w'omulamuzi ayitewo, maama w'omulamuzi agenda omulayiza yoyo, agenda omulayiza yoyo akutte. Yazaala mwana kyobula banjagala okuzzaamu amaanyi. Oyo mwana gwe wazaala mulabirire bulungi mu linnya lya Yesu.
alikutuusa yandikutuusa ebitabo gye byalemererwa okutuusa. Kisoboka wano waliwo omuzeeyi nze siko wamwogerako wano atuulaawo y'obulwaliro yazze atuulaawo tamanyi yadde statement y'oluzungu tagimanyi nabuli aliwa nabuli yatuddewo olwaliro nabuli atamanyi yadde statement ya luzungu naye tava mu America. Wanji tava mu America era twamukazaako lya mu America tavaayo. Abaana bonna nga bwe yabazaala bonna bagenda mu America. Mu February bwakyaliro wa Atlanta ate mu March naba nga alina okukyaliro wa California. Karojja kumbuuza nti ku airport ayitawo ng'ayogera biki teyeetaaga kuwogera. Baluwa ziveri nga baziwandiise era omulundi gwe yasooka okugenda ebimukwatako byonna babimuteeka wano mu bulago ng'ayita nabyo. Simanyulira ebimuteeka byonna babitimbano y'omulimu gwe kusimayiringa nga tuze ku airport. Simayiringa busimayi bano ne basoma ebimukwatako byonna ne bategeera gy'alaga ne bakebera etikiti ye ne basitampinga ne bakola boarding pass ne abayamba ababeera ku airport abazeeyizeeyi ne bamuteeka akagaali ne bavuga ebisa oba n'akyusa ennyonyi emirundi ena tebimukwatako. Buli bwatuuka buvunaanyizibwa bwabo abakola ku kisaawe okusoma wano paka nga yatuuse mu America. Gamba kondi haleluya. Gwe nongamba ndi gwe tojja gendayo gwe ogenda gendayo mu linnya lya Yesu. Mukama yebasibe kyokola kiri kimu Katonda kyakuwadde okuzaala kirere oba kyamubiri oba kyamwoyo kikola otya kirere kyandikutuusa ebitabo gye byalema okutuusa. Oba engalo z'okuba zezizo zikube zinoge. Samwiri ono kantuuke we nabadde ndaga eyewala wena mpitiddeyo buyitizi. Samwiri ono ng'afuka amafuta ku kabaka ayasooka. Kabaka ng'afuga bamuyitanga Sawulo. Kabaka ng'atuuka ekiseera ng'akola amanyanga mu maaso ga Mukama Katonda. Katonda ng'amugoba ng'amusazaamu. Katonda bw'amala omugoba ekyo ne Samwiri nabbi yali takisuubirangako. Lwaki? Ye bwe yafuka amafuta ku Sawulo yamanya kiwedde, ebintu byonna biwedde, talifunayo kirala kimusoomooza. Njagala mu budakiiko butono okwogera ku bikusoomooza. Obulamu buno bujjudde okusoomoozebwa. Era tobangako wootuuka n'ogamba kati ntuuse kiwedde. Buli wootuukanga tegeera nti ate okyetaaga Katonda. Okyetaaga ani? Ebitusoomooza ebimu ebijja mu bulamu buno Katonda abiganya kubanga bye byokka ebituyamba okutujja ku levo kw'oli okutwala ku levo kw'otabadde. Oba okuba engalo zikubenga zinoga si zange za Yesu. Nambye ntya ebitusoomooza mu bulamu buno ebijja naddala bw'obanga obadde oyimiridde bulungi ne Katonda nga tolina kyewamukola nga Mukama talina kyakuvunaana, bw'olaba ng'ekikusoomooza nga kizze ne kikujja ku levo w'obadde, tegeera nti ekikireese kukujja ku levo kw'obadde kikuteeke ku levo kw'otabadde. Kama ibazibwe mpa olunyiri lwa Bayibuli lwabikudde
Soma tuwulire. Bible egambye, now the Lord said to Samuel, how long will you mourn for Saul, seeing I have rejected him from reigning over Israel? Fill your horn with oil and go. I am sending you to Jesse the Bethlehemite, for I have provided myself a king among his sons. Oyinza n'okumpera ddala King James Version. Eyibadde New King James Version. Kama yebazibwe. Obiwulidde? And the Lord said unto Samuel, how long wilt thou mourn for Saul, seeing I have rejected him from reigning over Israel? Therefore fill thine horn with oil and go, and I will send thee to Jesse the Bethlehemite, for I have provided me a king among his sons. Muluganda agambye ata? Muluganda egambye Samwiri ekisooka 16 olusooka. Yes sir. Nti awo Mukama n'agamba Samwiri nti olituusaawa okunakuwalira Sawulo nga nze mmaze okumugaana okuba kabaka wa Isirayiri. Dada. Juza ejjembe lyo amafuta ogende. N'akutuma eri Yese Omubeserekemu kubanga neerabidde kabaka mu batabani be. Kati ndiko Samwiri kana namuvuddeko dda. Samwiri wuno munakuwavu aina stress, takyalya takyanywa, akoze aweddewo kubanga ali mu lukungubaga olutakoma. Ali muki? Ali mu lukungubaga olutakoma. Nga n'ekimukungubaza Katonda agobye kabaka ye yekka gw'abadde amanyi nti yekka yasobola okufuuka kabaka. Ye gw'abadde amanyi, ye gwe yali alabye, ye gwe yafuigwe yali afuseeko amafuta, ye gw'ategeera yekka. Tamanyanga nako nti waliyo omulala. Kati ate gw'amanyi yekka, Katonda gw'agobye amugambye oyo kabakawo gw'afukako amafuta. Yanjeemedde n'olwekyo musazizaamu takyakwalifayinga kubeera kabaka. Mugobye. Gamba nti amugobye. Samwiri wadde yali musajja wa Katonda kyamukuba. Samwiri n'anakuwala. Samwiri emmere n'emulema. Samwiri n'atya okuswala. Samwiri n'atandika okubuuza abantu, ŋŋenda bagamba ntya? Be nagamba nti Mukama andaze kabaka, Mukama antumye okufuka amafuta kabaka, tebansekerere, tebanteeke ku social media. Abantu ŋŋenda bagamba kyekyabaddewo, bannange nga tuswadde, kino ekiswalo tugenda kukiddawa, kinaawulika kitya nti kati Isirayiri tekyayina kabaka? Abamawanga ageetooloddewo, Abasuuli, Abamowaabu, tugenda bagamba tutya? Tebatusekerere. Naggwamu omwoyo, naggwamu endasi, naggwamu amaanyi, n'akungubaga. Emmere n'emulema okulya. Katonda amusangamu eyo embeera bw'etyo, n'amubuuza ekibuuzo nga nti olituusaawa okunakuwalira Sawulo nga nze mmaze okumugaana okuba kabaka. Maze omugaana, and my word is final. Maze omugaana, kati gwe okunakuwala ako kugenda kwongerako ki? Muganye. Mulokole gwe wali okitegeddeko nti waliwo ebintu Katonda byagaana? Wangi? Wali otegeddeko nti waliwo ebintu Katonda byagaana? Hagaana, alina obuyinza obugaana, nagamba ekyo nkiganye. Gwe wenna ayakkiriza Mukama nti ogenda kufumbirwa mu 2022 nga tewafumbirwa, wangi? Ne bw'obuuka ne weekoona ku ggulu n'okomawo,
marriage certificate yo tekyayinza kubeera mu kigambo 222 ogwo mwaka Katonda yagugaana okubeera mu certificate yo. Oyina okweyigiriza okumuvinga on, oyina okweyigiriza okutambula nga Katonda bw'atambula. Lekera okukkirizanga okubeera stuck mu bikadde. Lekera ngaawo okuwambibwa ebyo ebitasobola kubaawo. Lekerawo okukogga ng'ebikukozza biri mu byafaayo. Lekera okulemwa okulya emmere yo ng'ebikulemesa okulya emmere biri mu byafaayo. It is time to overcome your past. Ani awulira ngambeko nti amen. Gamba ne bakune nti it is time to overcome your past. Bassebo ne bannyabo, abantu bangi nnyo bawangula ebintu ebirala byonna nene balemererwa okuwangula ebyafaayo byabwe. N'omusiŋŋana ng'ali so affected, so depressed, tasobola kumuvinga, tasobola genda mu maaso, naye ng'ekyomutawaanya yeetise emigugu gy'ebyafaayo. Omutima gwe gwonna ng'agujjuzizza ebintu naye nga birina biri mu byafaayo. Ebimunakuwaza biri mu byafaayo. Can you imagine ennaku ekuluma nga ya 222 yekulika ate olwaleero gamba nti fire. Yakuvuma mwaka guwedde. Muguno tovumwanga. Naye ekyewunyisa ng'emirembe gyakugwako omanyi n'okweggalira n'okaaba. Nvuma ekyo kyonna tiyalibadde kakembu. Omanyi bwe yaŋŋamba, omanyi banga nintunulanga embwa. Gundi ekintu ekikukaabya amaziga kyaliwo omwaka guwedde. Lwaki ng'omwaka bwe gwagenda nakyo tokita n'okita nakyo ne kigenda n'omwaka ne tutandika ebipya n'osobola okgenda mu maaso. Olituusaawa okweraliikirira Sawulo nga nze mmaze okumugaana okuba kabaka. Bassebo ne bannyabo, okweraliikirira si kwe kwali badde okubisi ng'omanyiddire okutandika ne lwekukoma. Okungubaga tekwali badde kubi nnyo singa omanya ddi lw'oteekwa okukikola era nga kiriko obudde obugere. Bayibuli ga nti buli kintu n'ekiseera kyakyo. You can mourn but never overmourn. Tokungubaga ng'okusukka walikomye. Kungubaga ate omale ate oseke ate omuvinge ono ate ogende mu maaso. Bw'okungubaga omalanga. Waliyo abantu ng'ekimutawanya sina Setaani is a prisoner. She or he is a prisoner of his past. Musibe era ali mu kkomera, ekkomera ly'ebyafaayo bye. Era nga ne bombuuza n'amugamba, okay, talk to me, what is the problem? Fe abali mu mulimu guno ogw'obusumba naddala batera okukola counseling bye tubiwulira nnyo. Omuntu ayinza okuba nga akunoonya n'omuwa opportunity bwa nti kale kakati kale kati obadde oŋŋamba ki? N'agamba omusumba, oba nompadde akadde akamala simanyi nakumanya. N'omugamba nti obadde oyagala nga kenkanawa. N'agamba ndowooza essaawa nga 3 zijja kumala. N'omugamba ekiki? Essaawa 3 okakasa? N'agamba essaawa nga 3 kuba musumba bambi byenjagala okunnyonnyola biwanvu kubanga era byetaaga ne mbikubulira okuva we byava byatandika ngaawo awo Idi Amin we yaliira awo. Idi Amin we yawambira Obote kati gwe n'omanya ndi kati mpwedde. Ate sife basumba omanya ndi kati mpwedde. N'omuwakyaso omugamba nti kale gira yitaayita mutuwulire. Nannyonnyola ebintu nga yannyonnyola ebimu n'okubeerawo teyaliiwo. Maama we yabimunyumiza. Maama we yamugamba nti bwe nakuzaala waliwo awo olusuku era we nakuzaalira kati wali totuuse. Kakati twakubikkanga mu lulagala nga tukubika mu kyogero awo. Kati bwe nakuleka awo ne ŋŋenda wali okulima, waliwo kasooli gwe nali nkoola. Ŋŋenda okudda ng'omusota gukusemberedde awo okumpi, ne guyisitula omutwe bwe guti ne gutambula ne gugenda.
era nze ndowooza nti ebizibu byo byonna byatandikira awo ebintu bamunyumiza binyumiza naye abinyumyanga yabirabira ddala bwamala n'agattako emboozi ya kitaawe bwe yali ng'ayawukana n'ennyina naga musumba nawe weetaaga owulirewo bulungi kubanga awo nawe waleeta obuzibu maama bwe yali ng'ayawukane ne taata yayogera ebintu bingi ate n'oli omukazi gye yagenda alina ebigambo bye yayogera musumba ebintu bitubonyabonyeza nnyo omuga nti aha n'aluva ku ntono n'annyonnyola ennaku ya nnyina bw'ataalyanga mmere nnyina manyaye bamuwanga obugi nga tebuli mu sukaali ate omukazi weeringa ye bamuwa obugi buli mu sukaali nnyina teyalyanga nnyama naye ng'alya bijanjalo oweeringa alya n'annyonnyola ennaku ya nnyina yonna n'agimalayo n'agikuba wali awo muli mu ssaawa emu kati ate ffe abakola ennyo n'osumagira namu nga ye akyayogera ng'omulaba akyagenda n'ogira bwoti nodda buzingulu nga ye akyagenda noga nti mukama gono gwe omuntu asa ku luno kino kati simanyi kyeddako sitole ya ssaawa nnya yagezaako okulaga nti ebyo bye bivaako obuzibu bwonna bwalimu n'annyonnyola ebya Idi Amin n'annyonnyola ebya Sabasaba n'alyoka agattako ebyalule n'agattako binaayisa n'omugamba tosobola kwanguwa ndi musumba bwabanga waliwo kyendesa emabega kyekijja okuleeta obuzibu ebintu bino weetaaga obitegeere bulungi kubanga ate waliwo byaliwo awo ku binaayisa awo ng'avaako gamba neiba kune nti amasitole mugambe neiba ndi amasitole amangi abantu balina amasitole ag'obulamu bwabwe byonna byeyakulaalaba byeyakulaawulira bye bamugamba ate ebimu ekisinga okutawaanya ebimu ku byo birina mu mutima bijjudde biri ku hard disk eya wano n'eya wano omuwulira nga atandise okwogera nga mujjuvu bwanyinza okumala obyogera n'omubuuza kati olinayo ku pulaani ki n'agamba musumba tewali omanyi lwaki tewali hard disk nzijuvu hard drive nzijuvu yajjuza wano wajjudde na wano wajjudde eno waliyo ebintu bya nnyina byonna ate wano yapangawo ebibye biri awo amasitole gonna ag'ebintu bino byali bimutuuseeko byonna bimweraliikiriza bimulemesa okulya teyeebaka ebirooto bye byonna byaloota biri manufactured nga bivamu ago amasitole alina sitole mpitivu nnyo ziri wano waliwo bye yanyiigira waliwo bye yasibira ekiruyi waliwo bagamba nti abo tajja basonyiwa okusinziira ku maama we kye yamugamba tajja musonyiwa omuntu oyo kubanga alina ekintu kye yakola maama we omutima gujjudde obutasonyiwa omutima gujjudde obukaawu omutima gujjudde obusungu emmeeme ye yonna yakwatibwa alinga endiga enkwate mu bibowabowa mukwate ate yalowooza nti ebyo byafaayo bimuyamba nnyo naye nga tebirina kye bimuyamba wabula muteeka wansi buli kaseera ng'alina ekiruyi alina obusungu alina obutasonyiwa waliwo bwe yagaana okusonyiwa bali wano mu kkomera lye kkomera ly'omutima yabaggalira awo abalina ne ku lisiti bw'omugandi jayo lisiti ogiwandike ku lupapula wotegerera nti tuli ku lutalo alina lisiti n'amanya ng'agalina nakyejwe ye yankola bw'ati mu 82 oyo siri musonyiwa muka kitange yagira bw'ati ne bw'ati ate jjajja azaala taata yayogera ekigambo kino neyiba alina ekintu kye yatukola neyiba ayabeeranga awo kumpi naffe ng'alina lisiti y'abantu waliwo lisiti y'abantu baalina nga bw'omufuula katonda basooka okutta kama ebazibe kyemanyi nnyina obulamu bw'omuntu bwenjogera ku ssaawa eno nkiwulira ne mu mwoyo wali abantu abali mu bondage efaanana bwetu obulamu buti bulina kye busobola kweyongerako okutuusa ng'osiimudde fayiro ezimu eziri ku hard drive yo kuba kati oli mujjuvu nnyo omulembe guno ogwa kompyuta gutuyambye nnyo okuyiga ebintu ebimu guyambyeko
kubanga ne computer ennaku zino ekwebuuliza ne bwe basimu yo emanyi okubuuza, should we delete some files? Kati nebanga choice yo okugigamba nti yes oba no. Bw'ogigamba no tekuwakanya, wabula erinda olunaku lw'eneekurashinga, kubanga ebijja kurashinga. Ekyokubiri, disadvantage oyina, tewali file egenda kweyongerako kubanga toyina space. Katonda ayagala okuwa new ideas. Mukama ayagala okuwa new strategies. Mukama ayagala okuwa ebirowoozo ebipya, talina wabiteeka kubanga wajjuza. Service eno ey'olwaleero nga tennaggwa, nkwegayiridde mwana wa Mukama, siimulako agafayiro agamu gave mu bulamu bwo mu linnya erya Yesu. Oba okubanga lusikubire ddala. Delete some unnecessary files. Naddala zolaba nga tezikutwala nnyo mu maaso. Ono omusajja Yesu gwe yabuuza nti oyagala okuba omulamu, yaddamu atya? Ani amanyi Bayibuli ambulire? Yaddamu atya? Yagamba nti njagala. Sikyawulira, yagamba nti njagala. Obudde yabumala aloopa bantu. Kitegeeza Bayibuli ega nti ekijjula mu mutima akamwa kye kakola katya? Abantu bamukola injustice ebbanga lyamala ku kidiba n'atalaba bwenkanya, nga tewali amusuula mu kidiba, tewali amulekera, tewali amusaasidde. Ab'ekika bamulekawo, mukazi we yamwerabiraawo, abaana tebakyajja, ali ku kidiba myaka 38 n'abali ku kidiba, tewali afaayo, tewali akeeyalinga, tewali adayinza ogandi bannanga omusajja aludde wano, tusooke twegatte wamu, ffenna tugumiikirize, ffenna tulindeko ggwamu, waakiri tukwate ye, malayika bw'anaatabulamu tukwate ye tumusuuleyo. N'alaba injustice, n'alaba unfairness, ne bijjula mu mutima gwe, ne bijjula mu mutima gwe. Kyova olaba ne ansa tayina, tamanyi na kwanukula bibuuzo. Ne Yesu azze amusanze amugamba nti obwayi Henule ndi wangisebo, oyagala okuba omulamu? Nagamba kankubulire Yesu, ekizibu ekiri wano, ekizibu ekiri wano nze gwolaba, sirina muntu ansuula mu kidiba. Nze wenzijira okutuuka mu mazzi nga malayika agatabudde, omulala nga nsoze okugendamu. Naye eyo ye ansa y'ekibuuzo kye baamubuuza. Sikyabawulira, eyo ye ansa. Sikyabawulira, eyo ye yali ansa ey'ekibuuzo kye babuuza. Omanyi lwaki ayanukula atyo? Yanyiiga. Yakola atya? Yanyiiga. Ayina ekiruyi. Okulembwa kwe akwasosietinga n'obutafaayo bw'abantu. Waliwo be yanyiigira. Tebabadde feya. Kati alowooza ndi bo be baliko ekizibu. Abantu amu bewanyiigira, bewasunguwalira, bewagaana okusonyiwa. Mwana ngolooza ndi be baliko ekizibu. Tebakirinako, tebalina na kizibu, bali eri balya mmere yaabwe, bali ku biiki, beeyagala byabwe, tebamanyi na kumanya nti omutima gwo gwazitowa, tebamanyi na nnaku gy'oyitamu, ate golooza ndi be balumwa, bo tebali mu kulumwa, kubanga nakazito si be bakeetisse. Omutima ttani z'ogutisseemu gwe gwe zimenya. Nazze kugamba olwaleero siimula bifayiro ebimu mu linnya erya Yesu. Kolotya siimula. Omusajja omu muwandiisi yagamba nti bw'olemererwa okusonyiwa n'olowooza nti gw'ogaanye okusonyiwa yali mu bulumi, wenkanankana n'omuntu anywedde obutwa n'olowooza ne bugenda kutta neiba ate nga gwe obunywedde, noganze kankole gwa bunywa neiba yajja okufa. Obuzito buli mu mutima gwo, ekiruyi kiri gy'oli gw'okirina. Tekikuganya kusaba, tekikuganya kusiiba, tosobola kulowooza bulungi, bwe weebaka ogugumuka owawamuka. N'emizimu wagiwa ekkubo, n'emizimu gyennyini wagiwa ekkubo wegiyita okutuukako, kubanga ate emizimu gyagala nnyo omuntu aganye okusonyiwa. Eyo ebanga Kampala Road kujo, eyo direct route,
direct avenue. Mizimu jagala omuntu ayagana okusonyiwa. Okusonyiwa luguudo lwennyini olutuuka mu bulamu bw'omuntu. Emizimu kwe gitambulira okutuukayo. Era bw'oba wagikoowa sala magezi, saba Mukama Katonda akuwa ekisa ekisonyiwa abalabe bo. Oba endala ozikuba ng'ozitegeeza zikubire eddala. Ani awulira agambeko nti amiina? Sonyiwa abaki? Sonyiwa abalabe bo ne baba nga kye baakukola kinene nnyo nga tekisonyiika. Okusonyiwa kuwonya ebiwundu ne biwona. Okusonyiwa kukola kutya? Bassebo ne bannyabo ebiwundu ebitali biwonye ebyagaana okuwona byakabenje sosi eri neiba biba byakabenje eriyo yabirina. Ate ebiwundu byakula bulala. Ekiwundu ne bw'obagga wakyetemye, enkumbi ne bw'obagga wagyetemye ku kigere ne baba akutemye enteme era ekiwundu kibaawo. Sibawulira gwe kyenjogera nga kituufu ngamba ngako nti amiina. Ekiwundu ne bw'obagga wakyetemye ne bwe baba bakikutemye butemi kisigala kiwundu. Era bw'okiraga jjaliro kizibikira oba kijanjaba kireeta tatanasi. Bwe bakayita musawo bakayita tatanasi nkatuuse. Kireeta ki? Tatanasi namala kisanga nga tiwakibikkako. Tatanasi nakisingana nga tiwakijjanjaba. Tatanasi nakisanga nga kiri open. Tatanasi nakuyingiramu aba atuuse okutta. Njogera ku kiwundu eky'omubiri n'ekiwundu eky'omwoyo nakyo bwe kityo bwe kyakula. Nakyo kireeta spiritual tatanasi. Bakayita batya? Kyogere nkyule bakiyita batya? Spiritual tatanus. Tatanus kye kizibu ekirala ekiva mu kuba nti obadde n'ekiwundu naafuna wayingira naga nkuyingidde kaakati ye ate bwayingira ayagala kutta busi. Kyova olaba Yesu yatulekera ekyokulabirako ekinene ate ekisoomooza. Abasajja baali basuze nga bamukuba. Abasajja tebakoma mu kumukuba ne bamwetisa omusaalaba. Tebakoma mwetisa musaalaba. Ne bamutuusa ku lusozi ne bamwambulamu engoye ze ne bazigabana nga abalaba. Ebyo byonna bireeta obusungu, bireeta ekiruyi. Tebakoma ku ekyo ne bamwanjuluza engalo ne bazikoonamu emisumaali. Buli mukono ne bakoonamu omusumaali gwa inchi 10 ne baddira omukono ne bagugatta n'omuti ng'omuntu ali ku musaalaba naye ng'ekimuwaniriddeyo misumaali. Ogumu guli mu mukono guno, omulala guli mu guno, omulala guli mu amagulu baagagatta. Omwe yali ageresa yagamba nti oli bamutuma emisumaali ena, ogumu n'agubba n'aleeta 3. Whatever the case, amagulu baagagatta. That was so. Ekyo kyali ate kibi nnyo. Baagatta amagulu ge. Kati gwe tunulira okugulu kwo mwabamanyi ebya inches. Omusumaali oguyita mu kugulu kwo oba mu kigere ekyo gwetaaga kuba nga guli inchi 3. Kati ate gano amagulu gaali 2, 3 times 2 6. Kati ate gatake zinayingira mu muti oku amagulu gombi ogagato gateeka ku musaalaba ogwo bakozesa 10 inches nga tebalina yadde ekisa. Omuntu akuba omusumaali n'awulira nga n'akagumba wano kamenyese pa nagamba gunatera okuyingira guyingidde kaakati n'akoona omulala n'amagulu nakola kyekimu n'akuwanika ku muti nga talina yadde ekisa. Ne bamala ne bamusimba musaalaba ne baguyimiriza. Ne bamala ne bagabana engoye ze nga abalaba wali. Ne bamala as if all that is not enough. Omu n'aleeta effumu nga bamaze omuwanika wali n'alyoka amutunga effumu mu mbiriizi omusaayi n'amazzi ne biyiika. Ate nga before that omulala yaleeta akakata k'amaggwa agakula nga sseŋŋenge n'akamuteeka ku mutwe waggulu wali ne bakakoona kayingire. Bakakoona kayingire mu mutwe mbwe eyo yenguleyo gye bamuwadde. Think about all that. Naye omusajja n'asinzira ku bikolobero ebyo byonna 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 ebyamukolwako n'asinzira wali ku muti
nga n'ebiwundu tebinnakala nga n'omusaayi gukyatonya nga n'obulumi akyabuwulira. Abamu batuga nti okusonyiwa olina kulinda obulumi ne bugenda, olina kulinda n'owulira nga tokyalina kyowulira eno mu mutima n'olyoka osonyiwa. Abamu baga musumba ogirondeka musumba sagala kuntabula ogirondeka. Musumba si yakulya obubi, agezaako okutaasa tetanasi ow'omwoyo aleme kuyingira. Nina yawulira ngambeko nti amiina. Yesu ye n'amanya nti wano bw'ogumiikiriza n'ogumiikiriza bino ebiwundu mbu bimale kuwona bano basonyiwe, orisikinga emirundi ebiri. Number 1, tetanasi w'omwoyo ayinza okuyingira. Therefore, I need to forgive as soon as possible. Number 2, kirabika mu ddakiika eddako ngenda kufa. Ne mmala nfa bano nga sibasonyiye, nja kuba ne disqualify nze nzekka okuba kabona. Ate nga nze kabona agenda okutwala omusaayi ogw'endagaano. Ate bakabona tebagenda ku tabenako nga balina ebibi. Bakabona tebagenda na bibi ku tabenako okuwaayo omusaayi oba okutwalayo omusaayi ogusonyiisa abantu abalala ebibi byabwe. Kabona yenna bwe yabanga agenda ku tabenako ne ku zino tabenako ezaali wano ku nsi, kyamugwaniranga okusookanga okwerongosanga n'okwetukuza n'alyoka atwala omusaayi ogukiikiridde ebibi by'abalala. Kati Yesu yamanya nti n'amala afa nga tabasonyiye aba ye disqualify nze yekka. Olwo Katonda alina kuddayo buto okunoonya Yesu omulala alirokola ensi eno. Yesu n'akyanguyira nga n'omusaayi gukyatonya nga n'ebiwundu akyabiwulira, n'agamba kitange basonyiwe kubanga tebategedde kye bakoze, basonyiwe. Yoli ongambeko nti amiina. N'abanga yeetaasiza mu bintu bibiri. Tetanasi omwoyo obutamuyingira ava mu butasonyiwa. Tetanasi agira mu bintu bingi, nagambye egimu giba mizimu. Oba ogiwadde kuba ogiyita okuyingira ne gisulanga muggwe ne gikufuula empuku kubanga olina bye wagaana okusonyiwa. So nga bambi ate bakola bubi. Naye ate emizimu gye bwe giba giyingira tegiyingira bo, giyingira ggwe. Sisobola kwogera bigambo byonna bye nnaze okwogera ne mbimalayo. Nenaze kugamba simula fayiro ezimu eziteetaagisa omwaka guno. Simula. Kola otya? Neeno service nga tennagoba kisoboka. Bw'oba olina omuntu gw'olaba nga yalemesa essaala z'okutuuka mu maaso ga Katonda olw'okuba wagaana omusonyiwa, service eno nga tennaggwa, situka ogende waali omugambe nabankema nkusonyiye. Ebisigadde birekeraani? Siwulire, ebisigadde birekeraani? Leka kwefuula Mukama. Bulaaza ali wano nga yakulyaza amanyamanya nga sesita. Takyatuula neno gye yakwewolerako, kati atuula eri ngulu akwewala. Ate nawe mu kumutunuulira alabika ssente takyazifunye, alabika takyazifunye kuba ayongera kuba bubi olw'okuba yakulyaza amaanyi. Ssente z'oyogerako emitwalo 2 za myaka 4 yagaana ozikuwa, era gwe amagezi tegakugiranga nti alabika takyazifunye. Myaka 4 mitwalo ameka? 2. Wabula buli lw'ogenda okusaba obanga wanise bw'otya emikono n'omulengera ng'ali wano galaba ekisiraani ekyembwa eyo kyalya ssente zange oguseze ogwo. Essaala n'egaana, ekiruyi ne kikwambala, mulina ofunamu akabuuza nti ali baabaaki, naye Mukama gy'omukola ekintu. Yesu yekka ye musibe, naawe oli musibe, n'essaala zo tezikyatuuka. Mitwalo 2 ago singa gwa musonyiwa, Katonda agenda kuleeta miliyoni 2 mu bulamu bwo. Wali awulira ngambeko nti amiina? Waliyo abantu nga bye baatukola, he cannot make it any better. Tayinza nakitereeza, Messi gye yakuteeka mu tayinza nagitereeza. Naye ate gw'oli mu kkomera, buli omutunulako omutima gubleedinga, kiruyi kikulinnya, essaala zigaana, ekisiibo kyo kifa, essaala z'osabye zoonooneka. Simula bifayiro. Abamu bali wano boteekwa okusonyiwa, abalala tebali wano, tebasabira wano, naye balina mu ssimu. Osobola omukubira essimu olwaleero n'omugamba
Taata Maria wanzirukako nondekera omwana nodduka n'emalaaya omwana mbonyabonyeza nnyo mpisa embuzibu bungi naye nkubye essimu kugamba Taata Maria nkusonyiye. Nsobola okulirayo amina esinga ku eyo kubanga ne bw'otakimugambe tokyalina nnyo kyotereeza wabula ate gweyongera kuba mu kkomera ate oli mu kunakuwalira Sawulo ate nga Katonda yamugaana. Taata Maria ye Sawulo Katonda gwe yagaana okuba kabaka mu bulamu bwo wabula ate gw'okyanakuwala Katonda n'agamba Samwiri jjuza ejjembe lyo amafuta ogende kubanga ndabye kabaka mu batabani ba Yese. Mpuliriza, Katonda bw'agoba Sawulo aba agenda kuleeta Dawudi. Ani awulira agambeko nti amiina. Katonda bw'agoba ani? Katonda bw'agoba Sawulo aba aleeta ani? Kati Dawudi wo gw'omusibye tasobola kujja kubanga okyali ku Sawulo gwe baagoba. Era eri mutima olina ekibuuzo ali baabaki naye Mukama ajja mubonereza. Si balimba kegwake ketonyi Katonda ono ajja mubonereza. Gundi ebizibu byo birabika bikyali bingi. Olina olutalo ne Sawulo gwe baagaana. Sawulo yakulema okuta, Sawulo yakulema okusonyiwa, kati osibye Dawudi talina bwajja. Kale singa mbadde n'obudde olwaleero ate nga nteeka okukomaawo kubanga mpulira ninga atandika obutandisi. Sikulimba gw'osibye Dawudi. Waliwo Dawudi ajja naye tosobola mulaba kubanga amaaso go gazibiddwa Sawulo. Ninga waliwo Dawudi ajja, Dawudi aliko waali naye tosobola mulaba kubanga kati okyakwatiddwa. Olinga endiga eri mu bibowabowa, olinga omuwamba, olinga omukwate, oli mu matigga, oli mu bisooto bya Sawulo. Ta Sawulo Katonda aleete Dawudi. Ani awulira ngambeko nti amiina. Olituusawa okungubaga. Abamukungubagira baafa. Wali mu kita kungubagira gw'okungubagira yafa. Abamu mukyali bafumba eri abafu. Buli kaseera omulaba ne mukafaananyi n'omugamba I miss you. Married to the dead. Aturuga mansanga nabanyumiza omukazi namusanga Canada. Bawe nga buchafu wakaite emyaka 15. Twali tunyuma nembuza oli mufumbo. Nagamba almost. Nimugamba what do you mean? Nagamba my husband is dead but I'm still married to him. Nimugamba are you serious? Nagamba yeah. Nimugamba bankusabire Mukama aleta omusajja omulala nagamba musumba sobola kwonoona bwentyo. I can't betray my husband. Nga betray nagamba yes. Mbanga amuliddemu olukwe. Kuba namusuubiza omwagala. Simanyi paka ddi. Ye yamanyi. Nemubuuza okakasa bbaawo yafa nagamba yafa. Naye amazima gali bwega tukyali mulaavu. Wakaite emyaka 15 bali mulaavu. Ebifaananyi bijjudde mu nnyumba ne mu kisenge ne ku buliri mbw'amuwulira awulira presence ye nga waali awo ku bbalibbali. Kitegeeza ne bw'aba alinya ekitanda amubuuka tamukoona. Waali awo. Oba gwe bita byakusaaga. True story. Mufumbo tayagala na musajja amugambako nali agadde okuwasaga tokiddamu. Bayibuli egamba toyendanga. Tayagala kwenda. Is bound to a dead person. Ali mukungubaga. Katonda n'abuuza Sawulo. Dawudi abuuza Samwiri olituusaawa okunakuwalira Sawulo. Nze nga mmaze okumugaana okubeera ani?
kabaka beerangako wootuuka otegere nti ekyo ekintu mukama yakigaana tekikyakoze tekikyabaddewo kankite kankireke gu bulaaza ogwo bulaaza mugerwa yansubiza okumpasa nandira kipusi wange nalya chikeni wange nandiganguza essimu n'essimu nagimuwa nemugulira n'essaawa lirabika kyali kibbi kubanga kati ate kyagenda naani ne sisita nalukenge gwe kyagenda naye nze nekinjiwa kati gwe kyekutuleko gwe kyesumulule tandiko kirabanga kisawulo kigende n'oyo gunne waakyo gwe Katonda okkirize akuleetere Dawudi ow'o mu linnya lya Yesu. Naye bw'onoddaawo n'okogga n'amaaso ne gagwamu n'obanga n'okulya tokyalya bajja kusiŋana ku prayer mountain nga wagwa eddalu. Eyo ku prayer mountain nze nsangayo abantu abaagwa eddalu ng'ate balokole baaligwira mu bulokole. Ogenda omulaba nga yawungawunga nga n'emizimu gyafuna chance ne gimuyingiramu. Ate oluusi n'abasumba baayo bambi bali bize nnyo tebalina budde bwo. Naawe ekiba kyakutute tebakimanyi n'okumanya tebakumanyi tewaba bulidde na nnaku yo oli wali mu kaseko omanyi kyaliko ali mukutula mbw'abakutula mbw'oyo bulaaza gundi oyo ayagenda n'omukazi wadde bakazaala abaana basatu mukutula musimbulizaayo musikayo mbatema mbabinya mbasota. Gamba neighbor nti ojja ggwa eddalu lyabwerere nga totegedde. Gwe toyinaamu magezi gategeera nti ekigenze waliwo ekituuka n'okkiriza nti kyakola kitya n'okitta. Bw'omala okitta n'okola otya n'ojjuza ejjembe lyo amafuta. N'ojjuza ki? Katonda agamba Samwiri jjuza ejjembe lyo amafuta. Lekera okutunula nga nnamwandu tonaweza myaka 6 ukyalina myaka 3 bulaaza ye yafa gwe tewafa gwokyali mulamu myaka 35 otunula nga nnamwandu oyambala nga nnamwandu tokyasanirira tokyasenya wena ne bwogenda okutambula oyagala ekkanisa yonna ekusaasire buli akulaba akulabewo bakubuuza gwane yo erabidde nze nnamwandu w'amawanda. Kiitu weerabidde banaye nga weerabira nnyo nze nnamwandu w'amawanda. Why? Ani yagamba ndi mu kanisa tukkiriza abantu bayita bannamwandu nga tanaweza 6? Bayibuli etugaana tusaasire tetugenda kuyita nnamwandu. Ddamu ofumbirwe jjuza ejjembe ly'amafuta ofune omusajja addemu akuwase. Ani awulira agambe nti amiina? Jjuza kola otya? Jjuza ejjembe lyoki kye bagamba ddamu onaabe ddamu osanirira enviiri ddamu osiiga ebizigo gula kalipusitiiko kateekeko wano bwoti teekako ekisige saidiida oba oyagala kino ekyambuka ntunule nga kakapa tewali buzibu mu ddembe tuli baddembe teekako kyoyagala enjala zisiige ngambye ntya enjala zikola otya siba wato va mugoye zitakutuuka yambala ezikutuuka jjuza ejjembe amafuta kola otya yambala ezikola ki n'emyaka 32 oyambadde mateneti ate toli lubuto oli kimu kimakisi kyangerigeri ne babulaazi obatiisa tebamanyi na sayizi yo gamba oba munene oba mutono. Tebamanyi bwewenkana otambula nga bw'oyagala n'entambula yennyini eraga nti otambula nga nnamwandu. Tuliiko ntambula teriiko pulaani mala gegendera weegendera bwegendezi gundi jjuza ejjembe ly'amafuta ejjembe kkalu eddembe ddamu olifunira amafuta ngambye teekamu amafuta ngambye jjuza ejjembe amafuta. Ani awulira agambe nti aleluya? Jjuza ejjembe ki amafuta. Come
up with new plans, come up with new strategies, new ideas. Nezinatuula wa nga hard drive wajijjuza gasiya. Olinako bwagana okusonyiwa, olinako bya idea ebikadde, agalowooza agakadde, siimula bifayiro ebimunjirira mboti katono koloti prophetically nsiimula agalowooza agakadde agali mugwe agatateekwa kubeeramu, tugasiimula mu linnya lya Yesu. Na wano nkwatirawo gire bwoti, siimula, delete those files ebitateekwa kubeeramu. Gamba nti amiina. Yimirira. Juze jembe lyoki. Sikyabawulira. Juze jembe lyoki. Siwulira. Juze jembe lyoki. Oddemu olumbe buto. Lumbanga atalumbangako. Abo bagamba mbowezeza emyaka 5 be babimanyi. Bo be babimanyi oba baagala bagende bagirye. Bagifumbe batekemu omunyo bagirye oba bajagala. Naaba mwana omuwala bamuyita ani oyo gwe mutera okwogerako nnyo wana abakyala. Luusi si yafiirwa bbaawe? Baawe bamuyitangani? Bawalusi bamuyitangani? Maloni kitegeeza yali yajjula amaloni ga banka ge gaamutta. Naafa. Nakola atya? Luusi yagaana okufa n'omufu. Muleke abafu baffe. Abafu mubaleke nga bakole batya? Bw'aba afudde sole tumuwalina ku ngazi zo tumukungubagira ne tukaaba ne tugaana okusanirira enviiri oba n'amannyo togasenyeza tuwali buzibu kuba kasita oli mu kukungubaga. Naye bw'amala okuziikibwa ng'omuwaayo obunaku nga bwobwo ng'omugambo batulabiranga endagaano yange naawe yali okufa kwe kuli twawukanya oba ndabiranga ng'ontuuse kantandika obulamu nate. Ate natajja kunyigira nga mutuuse mu ggulu ne bw'oli musangayo ojja mugane naawe taata Maria wali wafa. Wali ofudde kati wali yagala nkole ntya? Naye bw'ogenda kungubaga forever otunenga na mwandu ku myaka 35 oyagala buli muntu akusaasire bakuweeyo 10 bakuweeyo 5 tokyasenya enkwawa ziwunya oyagala buli muntu alabe nga bw'olinda mwandu fire. Teke mikono waggulu. Gamba nti ayi Mukama mpulidde nti mu nnyumba ya Yese Omubeserekemu waliyo ekyamagero kyange. Onsaasire olw'ebbanga lye mmaze nga nkungubagira ba Sawulo be wagaana okuba kabaka. Olunaku olwaleero nzize mu maaso go nga nkwegayirira osiimuule agafayiro agabadde ku mutima gwange, ebyafaayo byange ebadde byafuuka ekkomera. Olwaleero mbyetakkuluzaako mu linnya erya Yesu. Nsazaamu endagaano zonna eziri mu byafaayo ze nakola nga ntegedde ne ze nakola nga sitegedde, ze nakola n'emizimu n'ezo zonna ze nakola n'abantu abatakyali mu bulamu bwange. Nzisazaamu mu linnya erya Yesu. Ntunulira eno ndabayo abatasazaamu. Otunulanga gy'oli ntoliiko byafaayo ate ng'obirina. Abamu ku mwe n'ekibatawaanya wakola endagaano n'omuntu ate gotakyali naye. Bwe mwali muli mu kwekowana nga mwogera obwo obugambo bwemmwe mulowooza nti bwakabi nnyo, bwe wawanyisiganya naye akatambaala manya akamuli n'omugamba I will love you until Lake Victoria dries. Kati ekyomukisa omubi relationship yafa ate yo Lake Victoria ekyaliwo.
no wonder wali mu kita yamuvinga ono gwe tewata kuba oli mu kindagaano ebigambo biwayogera byalimu ebiragaano until Lake Victoria does what? Dries. Akajanja kali kakulubyako omukwano ne kakwogeza ebintu byatategeera bulungi abamu ina ne tatu wajje kuba ate nannyini kifaananyi yakukyawa n'owulira embaga eri awo omukwano gwakulinya gwali mujiya ne weekuba naki ne tatu ku kabina manyanga wano mugundi ku kibegabega toyina bwekisiimulako eri kuli ate oli nannyiniyo ye yagenda dda baamukubbako yakudampinga kati ezo ziba ndagaano nowanda lwaki ensonga lwaki omutima gwo gukwatiddwayo nnyo omuloota akomawo omuloota alinga dda omuloota alinga naye naye nga ate bwe mu reality si byaliko gw'olinga ayagala okutabuka omutwe kati weetaaga okwekutula ku ndagaano ezo modolo ezo mu linnya lya Yesu ogisazeemu teeka omukono waggulu gaa nti ayi Yesu nsazaamu buli ndagaano yonna gye nakolera mu butamanya gye nakolera mu busiru gye nakolera mu bugwagwa ngisazaamu neekutula ku bafu neekutula ku bantu abava edda mu bulamu bwange abaagenda edda mbeekutulako mu linnya erya Yesu era nsonyiwa bonna abampisa obubi mu byafaayo mbasonyiwa mu linnya erya Yesu. Yesu obanga wabasonyiwa nange abange mbasonyiwa naddala abo ababadde bajuzizza omutima gwange ekiruyi ababadde bajjuza omutima gwange ekiruyi kubanga nnyina okgenda mu maaso ndiko kyendaga ndiko kyengenda okufuuka era olwaleero nzijuza ejjembe lyange amafuta nzijuza omutwe gwange ebirowoozo ebipya ideas empya amagezi amapya okutegeera okupya okumanya okupya mu linnya erya Yesu. Ayi Mukama omutwe gwange guno guteekemu ideas empya amagezi amapya ebirowoozo ebipya okutegeera okupya mu linnya erya Yesu. Amen. Hallelujah. Juze ejjembe lyoki sikyawulira juze ejjembe lyoki likira okwambala nga namwandu yambala bulungi genda ogula engoye tebaziseera buli engoye zikutuuka juze ejjembe amafuta weetereeze bulaza lekera okwambala nga agenda okufa engoye mu Uganda engoye za layisi oyambala n'emitwalo 3 n'obanga ayambadde miliyoni 1 ate nga mitwalo 3 bwegiti Bob Blouse abana balooza ndi wajijja mu Winner Classic yambala engoye zikutuuka siga ebizigo tereza akaviiri sekako simayiringako yogera bulungi. Hallelujah. Yogera bulungi tereza olulimi toyogera nga namwandu bwe boogera yogera nga lingo mulokole. Teeka emikono waggulu nti ya Yesu juza ejjembe lyange amafuta ngende ku kiddako mu linnya erya Yesu. Yesu mukubere engalo nga zinoga.